2024 was the year that we conducted the first UCE examinations for the pioneer cohort of the revised lower secondary curriculum. Mu bigezo by'ekyomusanvu eby'omwaka 2024 abayizi 7,974 be bawandiisibwa okutuula ebigezo bino wabula nga ku bo 1,463 tebaalabikako ku ssaawa y'okubituula kyokka bano baali beeyongeddeko abayizi 4,819 boogeraageranya kwabo abaatuula mu mwaka gwa 2023. 2024 PLE results. Bw'abadde ayanjulira minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Mama Janet Kataha Museveni byavudde mu kugolola ebigezo bino. Ssentebe w'ekitongole kya UNEB Dan Nokrach Odonga ategeezezza nga disitulikiti ezaasinze okukola obulungi kuliko Mbarara ng'eno yafunye ebitundu 32.3 ku buli 100 eddirirwa Bushenyi n'ebitundu 26.6 ku buli 100 n'endala ne zigoberera. That overall at grade 8 and above candidates performed better in social studies and religious education, integrated science and mathematics. However, there was an overall drop in performance in English compared to 2023. Abayizi abalenzi basinze abawala ku ddala erisooka olwo ate amadaala okuli eryokubiri eryokusatu n'eryokuna abayizi abawala ne baleebya abalenzi. Of females doing much better than their male counterparts in English. Somehow the men have not they have not been able to wrap their heads around what is in English that they cannot do well. So every year the girls are giving them a bloody nose. However, when they come to social studies, integrated science and mathematics, their performance is better. Ate babayizi abasibe abatudde ebigezo bino eruzira Odonga ategeezezza nga babawandiisibwa abayizi 7 nga 459 be baatuula nga bana bayitidde mu ddaala erisooka 26 mu ddaala eryokubiri 13 mu ddaala eryokusatu ng'ono asimye ekitongole ky'amakomera olw'okwongezayo enteekateeka eno mu bitundu ebirala. At Mbarara main prisons inmates primary school 37 candidates were registered and all of them were present for the examination. And of those, 4 obtained Division 1, 20 of them are in Division 2, 10 are in Division 3, while 3 are in Division 4. Ekitongole era kyawandiisizza abaliko obulemu okutuula ebigezo bino 1328 nga kwaliko abatalaba balina okusoomozebwa mu kuwulira obulemu ku mibiri gyabwe wamu n'abalala nga 181 bayitidde mu ddaala erisooka 1713 mu lyokubiri 627 mu lyokusatu 388 mu lyokuna ate nga 48 tebaalabikako. And see that of all the SNE candidates only 48 did not take the examination and the majority of candidates obtained Division 2. 1,713 of them out of the 3,328, and if you remove the 48. So this performance is above the national average. Odonga alopedde minisita w'ebyenjigiriza obukodyo obupya obwakozeseddwa mu kubba ebigezo n'ategeeza nti n'okusoomoozebwa okulala kwe baafuna ng'emassomero agamu okuwandiisa abaana abalina obulemu obw'amaanyi so nga ate agamu abaana abagezi baagawandiisa nga abaliko obulemu basobole okufunayo obudde obw'ennyongereza ekitakkirizibwa. The errant schools we have discovered we found they have been selecting their good pupils, they register them as others in order that these candidates benefit for the extra time of 45 minutes. Wano minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Mama Janet Kataha Museveni wasinzidde n'alagira okuteekawo akakiiko mbagirawo okunoonyereza ku nsonga z'abayizi abeewandiisa ne batatuula bibuuzo bya kamalirizo. I want to call upon head teachers and school management committees to pay attention to the problem of learner dropout, especially those that have registered for PLE. We must look into this issue and understand why a learner who has registered to sit PLE does not show up to sit these exams. Ono era ategeezezza nga abayizi abaagudde ebigezo batagenda kusasula nsimbi bwe banaaba baddamu okutuula ebigezo bino omwaka ogujja. And to those learners whose PLE results have not met their expectations, I encourage your families to persevere and give PLE another try. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya ekitongole kino Celestine Obuwa asinzidde wano n'atendereza abayizi awamu n'amasomero olw'okusobola okukola obulungi kubanga ebigezo byajjidde mu kaseera nga waliwo n'ekibinja ky'ebigezo ebyeyongeddeko.
limanyiddwa nga New Lower Secondary Curriculum ng'ogyeko abagenda okufunira ebyavudde mu bigezo ku masimu gaabwe. Ekitongole kino bwe kitaddewo okutandika nga ku bbalaza 27 omwezi guno amasomero okunonayo ebyavudde mu bigezo by'abayizi baabwe. I think you can now fall out. Peter Wandeme yabaddeyo ku Delta TV ya Masukkulumu.